Etteeka eryo eryayisibwa mu 2006 ono Bukiyaga ne banne abaleeta ennongoosereza eyo balaba nga mulimu ebitatambula bulungi, mulimu ebitateekebwamu n'ebitaaga okulongoosebwamu okusobola okuyamba abantu abayiiya n'abavumbuzi okulaba nti baganyulwa mu bitone byabwe. Era olwaleero mu meeting esoose okuwuliziganya n'ekitongole ekiramuzi ate n'ekitongole ekivunaanyizibwa okuwandiika n'okulondoola abayiiya, tufunye ensinkano eno ne tukkaanya okukolera awamu okulaba nti ennongoosereza zino zikolebwa ate mu bwangu mu mwaka guno ogw'ebyensimbi. Era eno y'entandikwa y'enkiiko ennyingi ez'abakwatibwako ezigenda okutuula okulaba nti ekikiiko kya Honorable Bukiyaga kyeyaleeta kikolebwako nga tukolera wamu, kubanga kyekireeta ku lulwengo omu tuganyirwamu naye okuganyirwa abo abali mu mulimu gw'obuyiiya n'okutetenkanya nga bakozesa ebitone byabwe. Olwaleero tufunye meeting ne Ministry ya Justice saako n'ab'ekitongole kya URSB nga tuzze okunoganya okulaba tutya bwe tugenda okukolagana etteeka ery'ennongoosereza ya copyright lye bampa liivu okuleeta, nga bazze nga twagala okukolaganira ewamu. Era tuvudde mu lukiiko luno nga leader of opposition saako ne group yaffe tukkiriza nti tugenda kukolaganira wamu ne different stakeholders okulaba nti etteeka lino tulikola mu bulamba bwalyo. Etteeka lino saalireeta for showbiz oba saalireeta bwannamunigina kugasanze, wabula gavumenti bwe beevuddeyo okulaba nti ebinyiga omuyiiya yonna gyali nga eri ready okusupportinga etteeka lino okubeera refined. Tewali nsonga lwaki ŋŋaana okukolaganira ewamu nabo okulaba butya bwe tusobola okukola ku tteeka lino liyambe oyo omuyiiya. Era twebaza nnyo Honorable Bukiyaga okuleeta ekiteeso kino ekyokulongoosa mu tteeka erikwatagana naffe abayiiya oba bannabitone. Kulabika nti Honorable Bukiyaga yaleeta ennongoosereza mu tteeka erya copyright erya 2006. Bintu bingi nnyo bye tufunyeemu ebichallenginga oba ebitusoomooza, naye ku luno nze ngenda kuteekesera wantu wamu wokka. Awantu awasinga obukulu y'engeri y'okufunamu kasente mu bintu ebikozesebwa abantu abayiiya. Ng'ensonga eriwo ye ya buyimba obwo owulira ng'okubya akasimu oli n'owulira akayimba k'omuyimbi nga kayimba. Ku siringi 10 gwe z'osasula gwe akawuliriza, omuntu yakawandiika oba akayimba afunako siringi emu. Sente zisinga ne zitwalibwa ebitongole ebyo ne babulooka baabyo. N'olwekyo twagala nga omuyimbi waffe Kabakko bw'aba ayimbye akayimba yeetaaga agenda ku stage kuperforminga. Ebyo byonna twagala biteeka mu nnongoosereza eno ng'amawanga amalala bwe gakola, abe nga n'omuzadde ali eyo ng'omwana we ayimba nga omugambi genda oyimbe, genda ozanye, genda okole bw'oti, kubanga ajja kukifuna mu butereevu. N'olwekyo bye tuli mu kutereetenkanya n'ekiteeso ekyo ekyokukyusaamu ku tteeka eririwo. Banga babadde nga ffe abantu abali mu fraternity mu kitongole ky'okuyimba tuli basanyufu nnyo, tumwenyumiza nnyo olw'ensonga eyo gyaleeta, kubanga ejja kutuyamba nnyo n'abaana baffe abaliddako. Badde nga batugamba nti etteeka weeriri naye nga tubuuza ki ekyo ekitakolebwa. Etteeka eryo bwe liba weeriri ki ekitakolebwa okuba nti lituyamba. So Honorable Bukiyaga bwe yavuddeyo n'ensonga eno laba esobodde okusikiriza abantu ba stakeholders okuva mu bitongole ebyenjawulo okuba nti bajja bawulirize, ebawadde ereesa amatu ate ekyaleeta abalala bangi. So tulina essuubi nti egenda kutugasa nnyo n'ebiseera byaffe eby'omu maaso.